Pitibwa kasajja lwazi naye bojja ngonda ze ngonderera ng'eryenvu ali ku nkyaya gundi aliba wattima era siri musonyi oyo okuva bwe walungi woti ensi yange endala gwe wagikwakulako oluyi ze ndi muntu wa mirembe nnyo naye ekisajjula embeera kwe kukubulwa nti nakuggyirako akakofiira bwe nkulowooza ogamba siikeese kusaba ojjukirenga nnyo luli olunaku lwaffe lwe twasisinkana gwe nakuggyirako eno seppeyo bwe nkulowooza ogamba siikeese senkusaba ojjukirenga nnyo luli olunaku lwaffe lwe twasisinkana wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okugyayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Baniriza nnyo ku mukutu CRUZ exclusive ALLANCRUZ gemanya happy new year omwaka omulungi buli agulina kyagufunyemu ekirungi oba oliawo Allah ayongera omusaba ne guno gukutambulira bulungi nnyo naddala guli eri omukadde nga guba gwakuyisa bulungi oba gwakuyisa obisaba nnyo Allah omwaka guno ate kibeere magida oba kibeere malidadi sana kale CRUZ exclusive gwe mukutu kosinzidde okubanga ate otulabira ALLANCRUZ gemanya ku mikutu gyonna koyagala okubanga ate onoonyeza okutadde TikTok, Instagram, Facebook omune mikutu tuli powered by Hasi Beauty Parlor basangwa ali ku Italian Supermarket emuyenga omwaka guno nyirira olukoleko nga lufaanana ddala bulungi nnyo ba Dr. Bansusu ate nga products zabo zibakozesa bazigira ddala wali e London awo oyagala okugenda okuyugira olususu balugyemu amasaavu biki bayiteko wali awo ku Italian Supermarket Hasi Beauty Parlor bakolera ddala bulungi nnyo kakati negatiddwako omusajja wange he's a very talented artist nga y'omu abavubuka abato abafunye omukisa ng'omwaka guggwako oba oliawo n'afuna omukisa oluyimba lwe ne luyitawo okukkakkana ng'ate munnange afuniddemu ddala kayimba kakola bulungi nnyo bangi nnyo bakakwata okubanga bakateeka ku Alien Skin nga baloza ku Alien Skin nalina omwami Samugombya juza ku passport n'angamba Alan akayimba kano kaani omutuufu ne mugamba omwana waali nja mukuleeterako dadi naye yasanyuka nnyo kayimba kalungi nnyo naga nze mbadde manyi ka Alien Skin n'angamba kizi nali ndabye nga Alien ataswa zituusa ne mugamba taata nja kuleetera omwana oyo omulabe n'angamba omwana oyo yanzijukiza nnyo abantu nga ba Little Boss otaddeko Jamie Culture avubuka abato abayimba music omulungi ate oba oliawo nga oyinza osanga bamu inspiring otherwise twegatteko essaawa zino twegatteko buuza kuba tulaba tusanyusa okulaba nja kusaba abantu bano bakwetegereze bulungi ojjeko shades ezo abantu bano bakwetegereze bulungi kuba tuli mu kutunda muntu mupya ekintu kitambule bulungi nnyo abatulaba era abagoberera CRUZ exclusive ALLANCRUZ nze Mukwaya Aaron amanya gaga matuufu nenga Mukwaya Aaron weddira ki neddira Mbogo oli musajja wa Mbogo mwe bakyagulanyi basentamu bamukumbi yawe okay naye nga erinnya erya stage nze Aronix okay batulaba waliwo group ya kapela bakapela bayimba bakapela group ayita batya kapela ba Jehovah Shalom gwe nakusanga naye brother wo chaliwo era nali manyi oli wava mu group eyo no bachali bange naye nga music wise tubadde tukolagana nnyo nabo nawe omanyi okuyimba kapela of course oyimba amaloboozi ameka amaloboozi gonna nga yimba
osobola otulagamuko ku luyimbalo no like different songs osobola yimba enyimba ezenjawulo neziba sizizo but with different maloboozi no tosobola gafulumya mulundi gumu tosobola yimba tena ng'oyimba luyimba olina oyimba lead voice tena yeriwa tena liba ddoboozi lya kisajja naye liba lwaggulu. Yes. Okay, wasoma music? No, sikumusoma. Samusoma naye nali nnyo into the music fraternity. While growing, twakulira mu church. Wakulira mu church? Nga tuyimba, nga fa abawubisa mu kanisa. Okuzosabirawo? Nsabira najja nankumbi SDA church. Oli musajja mu Seventh Day? Oli musajja mu Seventh Day Adventist? Yes. Okay. Church bagiyita batya? Najja nankumbi awo. Bagiyita SDA church najja nankumbi. So every Saturday? Mbeerawo ku kitebe. Oba osaba? Oli mu choir? No choir gyendi. Like ku church? Yes. That's why one more is so talented. Amanya amaloboozi amalungi agava nnyo mu church eyo. So what inspires you to come secular? It is not secular. Kubanga abantu abasinga bagamba bw'oba obeera mu church awo okuyimba ku mukwano kiringa ekivve. Ffenna tulina omukwano. Nze nali nnyo ku mikolo gy'aba Seventh Day. Nga tubeera awo naye ate ne baleeta abayimbi be bagamba nti basacula naye ate nga be bayimba ku mikolo. So we natuula ne ŋŋamba man zo ssente bali muzitulyako nno okitegeera ne ŋŋamba naye kannyingirewo ate abasomesi bannaye bayinza obutampagira nga tukozesa oli munnaffe. Yes. Kayimba ki ak'eddiini akasinga okunyumira? Akayimba ak'eddiini akasinga okunyumira buyimba bungi. Londayo akayimba ak'eddiini akasinga okunyumira ak'omu church kemuyimba. Akayimba ke tuyimba bagamba akayimba nti gw'oli mutukuvu Mukama wa byonna buli enkya tunakutenderezanga. Yes. Wow. Akayimba nange nkayigidde wano naye nga kalabika akayimba kanyuvu nnyo. Omanyi bw'oyogera ku church people balina ekifaananyi kyebakutwaliramu toyinza kubeera ku sheeno banno tabayimbireyo kayimba ka gospel mazima kugamba naawe essaawa zino era olinayo ebbanja ery'okuyimbirayo abantu akayimba ka gospel. Of course. Olina akayimba akakyase ensangi zino akayimba ako kamanyiddwa nga taito bagita batya? Njalwala. Ani akawandiika? Akayimba ako nze akawandiika. Suiza buteddiza kuba buli gy'olaga. Yes, akayimba ako nze akawandiika. Era nkawandiika omwaka gumu emabega. I wrote it in 2020. That was 2022. 2022? Yeah. Lwakalolizinga nokalolizinga? Nedda. Lwe nakawandiika. Mu kitabo? Yeah, omanye ennaku zino si bya kitabo. Ofuna rhythm n'ogiteeka ku simu n'omumuna kati n'ogenda mu studio n'oteekamu lines n'ojja ng'ozimba mpola mpola. Fire. Now. Fire now. Yes. So ozze okazimba mpola mpola. Yes. Bw'okyusaamu wano nawali. Bw'okyusaamu wano bw'owulirizamuko ku bantu ne bagamba awo nno kozesa Oluganda luno bwe luti. Akayimba ako eri omulabi atulaba omulundi ogusooka. Yes. Naye nga yandyagadde ogendayo maybe ku YouTube oba oli awo akalabeko. Kagenda katya? Kagenda mpitibwa kasajja lwazi naye bojja ngonda ze ngonderera ng'eryenvu. Ali ku nkyaya gundi aliba wattima era siri musonyi oyo. Okuva bwe walungi wotya ensi yange endala gwe wagikwakulako oluyi. Nze ndi muntu wa mirembe nnyo naye ekisajjula embeera kwe kukubulwa nti nakuggyirako akakofiira bwe nkulowooza ogamba siikeese. Kusaba ojjukire nga nnyo luli olunaku lwaffe lwe twasisinkana. Gwe nakuggyirako eno seppeyo bwe nkulowooza ogamba siikeese. Nze nkusaba ojjukire nga nnyo luli olunaku lwaffe lwe twasisinkana.
bovao njarala. Wow. Yeah. Ai ate no party training alien skin yegende etya Party ya alien skin jibateka mu ddoboozi ya alien skin olinchawa kobuba kuba buli wonalaga nkulondola. Hey olimvuma butakuta kuba kubulungi bwo baby nino kulonkuka. Nino kuukuka. Yes. What is kuukuka? Okukuka kuba kulya mmere naye nga tokutanga ne bwoli otya. Like nobera ne chaliwo naye nga awukuka. Nga yakuukuka nga every time ayagala beera naawe nga every time. Yeah. Kagamba bwogamba nachali wange eyo ne endyaye yawukuka. Yes. Osobola beera ne chaliwo naye nga endyaye yawukuka. Takuta. Kuba kulya kutakati bulayini eno ngamba nti olimvuma butakuta kuba kubulungi bwo baby nino kukuka. Wakola Oluganda? Nakola Oluganda. Wakola Oluganda? Wamma kyovulaba oli muwandiisi mulungi wa Luganda. Era oluyimba olwo oluwuliramu element y'omuntu amanyi okuwandiika Oluganda. Tunnyonnyola oluyimba olwo kigambo ku kigambo. Meaning y'oluyimba olwo ne sweetness y'oluyimba olwo. Kigambo ku kigambo meaning y'oluyimba lwonna. I was basing on a woman, my mother. Nali nyimbira mama wange. Naye nga oluyimba like real story? The real story behind the song. Naye nga in real life nalina okukwata ku bulamu bw'abantu bonna. Like neme kubeera specific to someone. Kuba bwe ntandika n'enyimba mpitibwa akasajja lwazi naye bojja ngonda ze ngonderera ng'eryenvu. Line eyo etegeeza nti eno gye mbeera mu bakabulaza mu bakyali baba kuwaga bagamba yo oli wattabu oli w'amaanyi naye maama wo bwajja ogonda. There is that way you feel when you're around your mama. Era bagenda okulaba omusajja omukulu ng'afukamidde eri wali maama we. Okitegeera. Nkulaba. Yes. So oluyimba originally walisooka duwandikira maama wo? Era mwalimu nnyo ebigambo bya maama first of all, naye bwe nagenda nduwuliriza ku bantu. So otuweko version yali eya maama tuwuliremu? Nedda. Nedda. Oyinza okuŋŋamba owaayi ate nga lwaki tewateeri. So at first wawandiika ng'owandiikidde mami wo. Mami wo mwagala nnyo? Mwagala nnyo. Yabaddewo okusoma kwange, yabaddewo everything. Obitegeera mami. Mami wo ategeeza ki eri obulamu bwo? Mama wange bwe bulamu. What are those good memories you have? No, school time. I remember while I was in school, ngobeera ku ssomero ng'oli mwavu n'omukubira n'omugamba mami ndi mwavu n'akukabirira ebizibu n'obula omuweereza ebbiri z'olina ate gwe ng'oli ku ssomero. You know, she's amanyi bw'oba oyogera ku maama waliwo ebintu by'owulira muli ebigambo bibanga ebitamala kunnyonnyola oba okutotola obulungi bwe gyali gy'oli, right? Yeah. You were raised by a single mom? Yeah, almost. Naye nga daddy gyali? Yeah, daddy gyali. Naye nga obulamu bwo okuze na maama. Maama akola mulimu ki? She's a hustler. Yakolako ku masannyalaze. Ng'alinnya muti? No. Ng'omulaba mu fuse z'amasannyalaze waka yabikola. Mami amasannyalaze. Ng'akuba empiso. She's a teacher. Yagenda mu wino yatunda ebinyeebwa man. Hey. Yeah. So when you meditate on all those things, you really give her credit. Yeah. Wasoma n'okomawa? Okusoma kwange kati nkyakomye ku senior 6. But it was a hurdle okutuuka awo man. Era taba kuba music kuba nze nsomedde nnyo ku music bursaries. Okutuuka awo okutuuka ku senior 6 yabadde hurdle. She wanted me to go back to a higher level university naye nga waliwo abato nemugamba mami omanyi
sooka ondeke wentuuse sooka otuusewo bali eri bwe naafuna ssente nja kweyongerayo nekimuluma nnyo nemugamba bali kabasooke nabo basome. So no gamba mami bali kabasooke basome. So right now bali mu bapushinga. Yes, bali mu bapushinga. Gobo wali osoma wali oyagala kubeera ki? When I didn't soma, I wanted to be a star. Kubanga family gye nkuliramu yaba musician. Hey. Yeah. My father is a musician in the church. Mr. Sempira Tathan. Sempira? Tathan. Okay, Tathan. My mother yali ayimbira mu Glorious Singers. They have a seventh day. So I think ndi muzukulu wa Pama. I have that story. Bapama be bali abasanyusa ba Kabaka. Ebiseera ebyo. Yes. Kati nzija my mother twakula tuwuliriza nnyo country music ewaka ne music wa Maurice Kia. Finding out later on nti mama wange yasoma ne Maurice Kia ku ssomero lyerimu. Yeah, kati kyova twawulirizanga nnyo ennyimba za Maurice ewaka kubanga oli obbiwe. So mama yakubanga obuyimba obwo kati nga mami ate ankuba nnyoze kibooko nnyimbe. Oliyimba mulo nga mami ankuba kibooko. Nze nebo natuukako ekiseera nga mama wange ambonyabonya. P3, P4, P5 nga mama wange ankuba kibooko ojja yimba nga yakyaliwo omuyimbi. Yes. So ye mami yali yakulaba mu ekitone ky'okuyimba. Kati gwe mbaganda bonna ng'okuyimba by force olina nze by force bo nga bali babayira bazannya nze nga ndi ku kibooko yimba. Ng'olwakugamba nnyimba zaani? No, za ddiini kuba natandika na kuyimba ennyimba za ddiini waliwo oluyimba lwange olwasooka edda in P3 imagine baluyitanga Falaawo. Naluyimbanga ssebo abantu ne banfuwa ssente nga nze ddoni. Lugenda lutya olwo? Waddayi naye alani. Oyimbamuko. Ayimbamu. Lwagendanga naye ndyerabidde. Falaawo kabaka eyafuganga mu Misiri yaweereza Mukama, something like that. Wali recordinga? Nali nyimbira ku instrumental. Ebiseera ebyo mami teyalina ssente za recording. Naye ate nga yagenda mu studio ne bamukolera ka track. Kati nze nga kwenyimbira. So mami azza kwegamba n'enkula ya music abantu bozze ng'oyagala Maurice Kia music waabwe gozowuliriza country music. Bwempuliriza country music tegeerera ddala nti yo music. Country music oluyimba ki olusinga okunyumira? You got me. You got something, everybody does something. Okay. We don't need no money, and you and I. What we've got together, money's enough. Shegera music bwatyo akolera. Ankolera nnyo era nze nebaka mpuliriza music. Ngolimba. Tekawo esimu yange ne nebaka nzuke mu kironga azanya ninduka mujjako. So, Maurice Kia ono muwuliriza nnyo. Amuwuliriza nnyo. Era ne albums zonna ne waba yakagitale ero nze mba nkimanyi nti yafulumye. Nenjiwuliriza yonna. Ki ekyenjawulo kyolaba ekiri mu music kikeekyo gw'oyimba, bamusika gwe bayimba? Ki ekyenjawulo ky'owulira mu music? Ekyenjawulo ekiri mu music oyo nti music wa myoyo. Kuyimbira mwoyo gwa muntu ogumenyese. Soul. Yeah, music for the soul. Era kyo baba muyita Afro soul. Yeah. Ku myaka gye emito osuubira akatale kano ogenda kasobola aka Afro soul? Yeah. Akatale nkasobola. Ala nokinamu okubuusabuusa. Akatale nkasobola. Kubanga olaba it is only one song. Olwo leero nibali wakasooka okuta? No. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian supermarket mu basement.
essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira, saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Akayimba bakaita batya? Bakaita tambula. Tambula kagenda katya? Omukwano gwewala nga guluma, love mugifunira ku simu ono, empewo nekufuuwa mu kireeyo mu kiro nga tewali abikka mu kiro ebirowoozo ne bifuuka ebirowoozo. So nali nyimba ku mukwano ogwewala. Like that. Chorus. So onyumira nnyo music waba Mescaria, Kenneth Mugabi, Nava Gray, waliwo Chali wange omwe yakajja, Elijah Chitaka. Elijah Chitaka. Owa Swangs. Azawi, Maro. Yeah. So music oyo yakunyumira. Music oyo ali acoustic. Yeah. Musajja wange wali nnyo naye sofa music tamutambuza bubi. Onsinga kubuuza akayimba kano kakutambuza katya? Akayimba kano? Kakutuusizaawa? Akayimba kano kantuusizza ate kakyantuusa. But so far so good. Nina abantu bensinkanye abanene. Yeah, I've met people. And to a blessing tipogenda oduyimba abantu baba baluyimbirako mani eryo lyessanyu erikyasinze okubeerawo nti abantu bamanyi oluyimba lwo. Yesterday I was at H2O nga tuperforminga nembagamba sing along with me nolaba abantu nga bayimba. See, you feel like crying abantu bayimba oluyimba lwo. Boyimba bayimba line ku line ngebigambo babimanyi. Nowulira essanyu nowulira oyagala kaba mwawo naye nga otoli musajja. Kunkuka wayimba? Nkuka twayimba. Ani yakuyita kunkuka? Abitex yakuyita? Abitex yampita. Wasasulwa? Nasasulwa. Saagala oyige kusanyusa abantu. Oba wewa platform gamba nti I was given the platform. I was given the platform nenkola n'akalango kenkuuka then nensasulwa. Wow. Ekyo kirungi. Yes. Nkuka performing gundi yabadde eta reception. Reception was nice. Lwakuba abantu babadde balina gwe babanja. Bandade babanja Bubi. Baba. Bakusoba kuteredde mu kiseera kikyamu. Nedda. Nze kiseera kyange kyabadde kirungi nnyo. Kuba nayimba oluyimba lwange nenvaawo. Wayimba oluyimba lumu? Oluyimba lumu. With peace tewali yakoze kavuyo naye lwakuba era ng'olaba people were yearning to see someone. Era obwedde abantu bayimba nga you know that thing. Bobby. Yeah. So it was a good experience kunkuka? It was a very good experience kunkuka. I met people, I met fellow artists. Nga bambongako man nga bamanyi, I took selfies. Omanyi mwitumana nchiyingira buyingizi kati ye. Agamba naye tuwe kafaananyi. Really? Am I, you know, okay. Ogenda obanyira? Genda manyira. Okay. Then wawala wa performing? Na performing ku Christmas twali Bugolobi ku Silver Spring Hotel. Nali nakayimba bweti ali nayingirawo. Nali nakava ku stage ali naddako. Ekyo kimanyi. Bakusasula ku Silver Springs? No. Silver Spring tewali wakasente. Wali promoting? Ku promoting aluyimba. Okay. Yes. Promotion y'ennyimba zino eri etya? Ekutwalaganya etya? Si byangu. Si byangu man. Naye tugezaako kuba music omulungi first of all yeyogerera naye ate toyina kulagaya. You have to push it paka ku muntu wawansi. How do you promote your music? I try to take my music to radio stations, video gwe nafuluma Alan jajikuwa tujizanye ku TV kushitegeera, then TikTok, my social media handles nazo mfugola abanga abantu mba feedinga. I feed them every day. Kubaba omanyi bana Uganda beerabira. So you have to remind them to Ironix Uganda jali ya performance wano ya tosa mukono. Tosa mukono.
How did your music break through on TikTok? My music anzeza simanyi nti kinakuba n'okkuba tewateekamu ssente ku TikTok? Yadde n'ekikumi abantu bandaze omukwano ogukyasinzeeyo obunene. Let me tell you like that. Kuba nate oluyimba olwo, that was 18th of November last year. Naye muganda wange tewali yadde n'omu gwe nasasula. I did not pay anyone because Wanta Nation is my friend. Yajjaawo n'awuliza oluyimba n'agamba papa tusindike tukole challenge. Wanta Nation yakakola challenge nga abiri kati. Wanta Nation yaluta? Yes, yaluta. Yaluta kwa account ye? Yaluta kwa account ye. Ne lugenda mpola abasajja bali batandise okukola man. Who was the big person gwa soko laba? The big person gwe nasoko laba. No gamba has my song. Yeah, nalaba Lydia Jasmine. Lydia Jasmine ngagikoze. Nendaba John Black. John Black naye ngagikoze. Nendaba this family ya MP. MP wawa. Zambi manyi. Sibimanyi. MP family ya mchala n'omwami abayimbi. Kyagulanyi? No. Bano babani. Balutaya. Balutaya. Balutaya nabo bagikoze man. Nawulira essanyu. Essanyu libawo bamuli. Mami Irene ne Lutaya. Yes. Bagikoze ten ba TikTokers badaya bakoze challenge yange eyo mwebale ddala abantu bandaze omukwano man. Wawulira otyo olunaku olwasooka lwalaba oluyimba lwo nga lulimu eddoboozi ya Alien Skin nga bataddemu eddoboozi ya Alien Skin? I felt so bad. You felt so bad? Nawulira bubi nnyo. Kizibu okukigamba kati kuba kati ebbanga liyiseewo. Naye nawulira bubi. Wakaaba? Ezziga ly'omusajja liva wala naye lyakulukuta. Why? Kubanga nina gye nawe nagenda omanyi TikTok eyo abantu boogera n'ebigambo ebinene. Text gye nasanga nga waliwo anvumye oli ku luyimba lwa muganda wabwe olubbye kaana gwe wavuddewa something like that. Namba oluyimba lwange kati ate bali muddu omuntu mulala. Era nezoka nempolamu awo sawa nga nnya nga sibitegeera amanyi. Did you talk to your mom? No. Omanyi no mu business. Oyingira business oba n'aba fellow businessmen. Wayogerako ne Jacob producer wo? Yes. Nayogerako ne Jacob, nenjogerako ne Wanta we twakitandika, nenjogera ne Mr. Lake ye distributor w'omuziki gwange. Ne bagamba ki? Ate bo banza mbuza maanyi. Gwe genda ne ku papazo oli ekyemisana. Bwe bagamba genda ku papazo oli ekyemisana. But yeah, ne bannyonnyola nekitegeera ne baŋŋamba nti people will later on find out oluyimba lulwo ate ne bwe lunagenda wa copyright kweri ejja olaga nti oluyimba it's by ALLANCRUZ Uganda. Kubanga nasookera mu mitendera egyosooka oduregisteringa ku platforms ez'enjawulo. Yes, ne baŋŋamba chill down, relax. Leka oluyimba lutambule, let the song go. Did you feel like calling Alien? Never. Because when I found out the Alien yaluzeemu yali application gye baakozesa Alien tabiriimu kaswana obbeeyo naye kati gwe application tuwasooka gimanyi? Nze nali sigimanyi. So gwe wagamba oluyimba lwange balututte? Oluyimba lwange balututte, of course tekisooka okukujjira mbongo. Later on ani akubuusa n'agamba eyo application bagiyita ABC? Wanta yantegeeza nti application bagiyita ABC ekola bweti nanzijukiza ne bu clips obwabeerangamu bobote nga boogera naŋŋamba yeeyo application gye bakozesa. We twatukirawo nga bobote boogera baamiini application papa gye bakozesa. Nokakkana. Then noddamu ndowooza amaanyi okupushinga ate paati endala ng'ogipushingira mu ddoboozi lyo. Naye kati ate naye kansindike paati eyo
mu ddoboozi lyange kati nga tomanya ekisesanga bwe nsanga part eri mu ddoboozi eddala nayo ngirayikinga sirina buzibu kubanga oluyimba lwange oba luli mu ddoboozi kyo bali mu ddoboozi ki I like I comment I comment oba ddoboozi lyange oba lya Alien Skin oba lya Winyinwaji I like I comment. Eri omuvubuka akulaba nga muyimbi, how do you get numbers z'abannamawulire and contacts? Eri omuvubuka omupya mu kisaawe ky'okuyimba, how do you get them? Like olina akola ku interview ku BBS, olina akola ku gundi, olina akola ku gundi, olina akola ng'omuvubuka omuto, ezo contacts baziyiriba batya? I'm not certain of that kuba siyiribyeko ku namba za simanyi gwe interviews ofunye ozifunye ze interviews enfunye era kisa kya Mukama Katonda gwe nsinza mulamu era w'amaanyi ti interviews zinoonyeza obeera awo ku TikTok nga waliwo akutekisinze owaayi njagala ku hostinga nga ngenda owaayi kati bw'ogenda ate ku station n'osangawo abalala ne baga nange bwe ntyo mpolampola maani bwe nkikoze siyiribyeko ku namba okujjako gwe obadde n'omwaka omuzibu twalina kukola eno gundi yaddako naye obadde bize anti eno CRUZ exclusive ogiraba sigamba kinaye mbeera bize mba nzira eno nze era omuntu bw'asuulamu obudde bwe namuwadde aba tajja kundaba nasulamu obudde noga onzise oba tojja waliwo gayi wange bamuyita Dr. Love. Yes. Ayimba akayimba neno omutima gumanja ngutalese banga bunyanga kyennyanja bambi musajja wange namuwa obudde n'abusuula so bw'asuula obudde ye tasuula kuddamu kundaba kuba bwe nkugamba ssaawa 8 kitegeeza ku 8 mba njagala nkole naawe 8 kitundu nkumale 8 nga 45 oba 9 mba naawe nina okuba mazima naye all in all mulemerako nolemerako I love your persistence like olemeddeko until when tukwataganye kye bayita okubanga gwe olina ky'oyagala you put aside oganti ALLANCRUZ abula biki abo basinga yoli ayinza ogamba yeeraga akola atya but otaddemu amaanyi mangi nkunoonyeza sebo nkunoonyeza so but anyway ebigambo byaffe bisemba tetuyinza kusembayo nga kayimba kaabwe tokotokaze mbaaba kayimba kanyuma nnyo. It's a classic tune. Yes. A classic one. Mega. Soko webaza abantu osibule osibyeyo n'akayimba nange nsibule tuve wano. Alright. Abatulaba abalungi mwebale nnyo mwebalire ddala kulaba ALLANCRUZ exclusive is it? Is it the show? CRUZ exclusive yonna. CRUZ exclusive. Mwebalire ddala. Please my name is Aronix era nga mbasaba mwebale nnyo okunyaniriza mu music industry mwebale nnyo kwagala luyimba lwange mwebale nnyo okunfollowinga ate era mbakubiriza mugende mwongere okusubscribinga to my channel. Please follow me on all my socials at Aronix Uganda. Nze mbasuubiza muziki gwokka ate engeri gye tuyingidde omwaka omupya Mr. Allan kati muliro ku muliro siteri kuzikiza ekyo kyo nkisuubiza abatulaba era ne bafaani bange mwebale nnyo okunwanirako manyi ku TikTok kubaddeyo olutalo team Alien team Aronix sirwana nga nkimanyi nti AI okitegeera naye waliwo bambi boolabira ddala nga baddaye hard. Thank you so much bambi. Wow. Kale tweyanzenge CRUZ exclusive gwe mukutu ALLANCRUZ gemanya webali nnyo okubeera kuva gye twatandikira okutuuka essaawa zino nga tumaliriza mwebali nnyo okusupportinga talent nga zino ento nange ngezaako okulaba ntya bwe nnyinza okuyamba nsobola okubanga ate ekintu no tukiggusa bulungi nnyo saagala kubanga ate nsukako wano for now naye siyinza va wano nga totukubye akayimba kaffe ke kaba kaggalawo. Pitibwa kasajja lwazi naye bw'ojja ngonda ze ngonderera ng'eryenvu ali ku nkyaya gundi aliba wattima era siri musonyiwa oyo okuva bwe walungi wotya ensi yange endala gwe wagikwakulako oluyi ze ndi muntu wa mirembe nnyo naye ekisajjula embeera kwe kukubulwa nti ze nakugirako eno koofiira bwe nkulooza ogamba siikeese
kusaba jukire ngannyo lulyo lunaku lwaffe lwe twasisinkana gwe nakugirako eno seppeewo bwe nkulowooza ogamba siikeese kusaba ojjukire ngannyo lulyo lunaku lwaffe lwe twasisinkana kantu ako kannyumira eyo kennyumira nnyo bovaawo njalala bovaawo njalala oli nkyawako buba kuba buli wonalaga nina okulondoola oli nvuma butakuta kuba ku bulungi bwo bebi nina okuwuguuka bwe ndikwagala buteddiza tubeerezeemu mpaka embugubu okugwa I wanna tell you how I feel inside, but I feel what I feel is not enough. I wanna give you the entire world, but I know the world is never mine. Nolimba kola tuni ya mama wo. Yes. Ringtone ya mama wo. Ringtone ya mama wo. I like alokaganya. CRUZ exclusive ya mkoto sija kusuka kwa no for now. Have a blessed